kyogerera Haji Kyaddaaki bamusindise mu kkooti enkulu misango egimuvunaanibwa era kkooti eno tagenda kubanga akomawo mu kkooti eno eya Chief Magistrate Entebbe tagenda kubanga akomawo Haji tusaba tugenda zikwata n'obwegendereza n'obuvunaanyizibwa okulaba nga Haji afuna eddembe lye. Tugenda kubeera mu High Court ng'ennaku z'omwezi 18 twateekayo dda okusaba kwa Haji okw'okweyimirirwa. Ensonga twali twazitambuza nga we tulinda ne prosesi ya komito eneggwe kubanga omusibe okumukwata okubeera mu kkomera nga tannawulizibwa twasaba state abeere nga banguya okunoonyereza era muwulidde state kyalirayinzeeko mu kunoonyereza okukomitinga omuntu ono. Ebisomeddwa obujulizi mukontana nabyo? Obujulizi obusomeddwa bwonna bwonna tugenda kubutunulamu tubwekenneenye. Essaawa yennyinnyini bulijjo gye tulinda yeeno bulijjo tuli kuki? Tuli ku kwanjula, waliwo kye bayita okwanjula. Essaawa eno bulijjo kye tulinda, buli omu bulijjo kyalinda kyekyo nti obujulizi bwonna bwe bakuŋŋaanyiza obujulizi empaaba ya state ekiri ku police fayiro byonna kati fayiro yonna egenda mu High Court okulaba ng'ewuliriza. Client wo ali mu mbeera ki? Client atuyise client atuyise tumulabe era tugenda mulaba keddakiika nga 2 tumu briefing kubanga tetufunye budde bukola mulaba katujje leta ekigenda mu maaso wange bagezaho okufulumya omwami n'omukyala wane because I'm authorized to work from here, family. I'm family. I know you are doing your work. Yes. Atitambula pandogenda kula kamera. Kwenete kanegwa. Situla tugende. Situla mpola family. Siri mukaya na. Aha. Kitambule. You are doing your work. Polisi mtwala mulabye. Oyo mukora polisi mtwala. Era
Ajati Zuula atwaliddwa mu bukuumi obw'ekitalo wakati mu byokwerinda. Okusokera ddala nebaza alhamdulillah Mungu mugagga nebaza bana Uganda bonna abasobodde okubeerawo abali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda wano nebaza bana Uganda bonna abali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda okwetoolera eggwanga lyonna mbebaza ifo gye bataddemu amaanyi ge bataddemu nebaza Katonda nebaza Allah w'ekitiibwa nebaza abantu bonna nebaza abalamuzi nebaza ne balooya okusookera ddala ngenda kwebaza balooya ba Haji Ali Mwezira lwa nsonga ki atamanyi mateeka tasobola kutegeera kino naye kye bayita okuwa buwe olunaku mu High Court oba okutambula obutambuzi si kyangu abamanyi amateeka ekyo mwe mukimanyi bw'oba tolina balooya bali specialist bw'oba balaba nga toli mwerufu osobola okutambula mu kooti ento okumala emyezi 6 oba emyaka 6 nga n'okuwa obuwiddeeti oba okusindika obusindisi mu High Court tekisobose awo nno ntwala omukisa okwebaza Council Honorable Nsereko Muhammad nebaza Council Bawutu nebaza Council Nahabwe nebaza Council Lutalo owa Erigon Company nebaza Council Kabega bakanso bonna betulina bamaanyi ate nebaza Council Honorable Basalirwa bakanso abo bonna betulina benjogera tekuliko atusawa wadde 15 wadde 12 njagala kubeera loud and clear nebaza bakanso abo bonna benjogedde bamaanyi temutera kubalaba alaba misango era bwe baba bayimidde mu musango tebabeera mu musango sango ate baba ne misango gya bbeeyi naye tebatusawa wadde sinki 10 oba nusu 5 era nze ndabatuukira ne mbasaba mu buntu ne balaba nga amazima ebintu tebigatta olunaku lwaleero omulamuzi tumwebaza kuba tusindise mu High Court ekintu kye tusinga okwetaaga era twebaza ekitiibwa omulamuzi wa kooti ento okutusindika nyongera okujukisa bana Uganda nti engeri gye tuli ba specialist mu kye tukola tumanyi tulina experience twakola production warrant gye bayita production warrant netugenda mu High Court era mu High Court twakola olunaku abatemanyi boogera nnyo naye kyaliwo ekiti kola olunaku twagenda mu High Court twagenda kuteekayo okusaba bakukkiriza bokugaana twateekayo empapula zaffe omulamuzi n'azikiriza era n'atugamba nti saidi ye waffe wandiike ne saidi ye yewandiike era bawandiika era bali mu kuwandiika then tugenda kudanga ennaku z'omwezi 2018 era twebaza omulamuzi oyo kuba yatuwa date kwe ku mande no mwenna mbakowoola abannayuganda abali ebweru w'eggwanga abali mu east and west mujje guno musango gwa nsi yonna guno musango gw'abazadde abazaala abaana ab'obulenzi guno musango gw'abasajja ababbiddwa abaze babbibwa twagala okumalawo ekikolimo kino kize kirandira ku bakazi enkonomi we yafuuka ekizibu abakazi begomba ebintu ebiri expensive abakazi tebaagala kukola waliwo abantu abainspiring nga neyegomba obulamu kati ng'obwazzali ayagala abutambuliremu naye ng'ate tamanyi expensive yabwo ne basalawo okubba abasajja n'okutulugunya abasajja ekyo ng'okivuddeko tulabyeko abakazi abawasa obwana obuto era tulabawo wana abavubuka abalina bagita boy dormitory era nga yagamba nti nze nfumbirwa oba neetunda twagala otutereza ensi yaffe nga tutandikidde ku migi gy'emito nga tumalawo ekyo ekiri mu baana nkubira abasajja omulanga okwegendereza ennyo abakazi b'owasa omukazi gwe wawasa tewali wadde wa famire amugoberera talina wadde ow'oluganda amutambulirako gwe weebuuze bamuzaala omu kitegeeza wawasa kkala tewategeera tewawasa mwana w'abantu mulekerawo okuwasa kkala mulekerawo okuwasa akabina mulekerawo okuwasa abantu abefuula nti batuukirivu
mulekerawo okuwasa nyansi wasa omuntu ngo mujje mu family amakago mujje mogamanyi tosana okuddayo wasa omuntu ngo wasa bwongo psychological omuntu ayogera ki entegera ye erietya naira agency binyaye agirabira what first owasiza mukazi na kusata kusama kale motoka yo ojimu adagitundiddewo sitiro kyagenda maaso ogenda wa nolwekyo yekyekisera buli mukyalo okwekuba mu tochi omukazi gwolina wakayani ali kiki gyoli era akola biki buli musajja woli ekintu guno musango sigwa aji ali bwammwe abasajja ne bamama b'abaana abalenzi ekimansa ennaku kigimansa mpalo leero lwa ali enkyalulo abalina abaana abazadde fenna ssemateeka w'eggwanga etuwa obuyinza obwenkomedde mu article 21 nti mu maaso g'omulamu ffenna tubeera kyankanyi ne ali mwana wa mukazi yazaalibwa muntu yazaalibwa mbwa n'olwekyo abagamba nti omwana w'omukazi ne ali mwana wa mukazi n'olwekyo mutusaasire nkubira abazadde mwenna abazadde ku baana abalenzi abaana ab'obulenzi kyekiseera mu standing strong tulina okutuusa ekiteeso gaffe wa President Museveni inquite for men twagala ministry y'abasajja twagala ekibiina na appointment nagifunye dda tulina otuuka okubanga tulaba women MP abasajja tebalina mani MP tulaba ebibiina ebitwala abakyala ebirwanizi by'eddembe abasajja tebalina bibiina birwanira ddembe kino kigende eri prime minister kigende wa speaker wa parliament kigende eri amasiga amalamuzi gonna kigende eri president w'eggwanga his excellence the president of Uganda Yoweri Kaguta Museveni kubanga abasajja emisango giri mu makomera emisango 75 gyonna giri ku kintu kyekimu olwa economy kasatandika gitambulira ku ttaka na lepu abakazi bafuuka problem eri abasajja mubirabyeko bulungi abaana abali ebweru abawanga lyebweru w'eggwanga okola sente n'osindikira omukazi nodda nga yawasa musajja mulala nodda ne bakutta nodda ne bakwekobe nga tonna nawe otandikira abaana bawanga lyebweru w'eggwanga n'abali wano kyekimu n'olwekyo ekimansa ennaku kigimansa mpata olowooza nti kino kya ali kyekiseera bwe mufuna kabira ddala omwana ow'obulenzi wenna wooli kyekiseera bwe bafunya kabirako okaabe mukoowole President Museveni emukulembeze w'eggwanga awuliriza era afaayo eri abantu be mukoowole speaker Ntamongo nga bayisa amateeka bayisa etteeka erironda minisitule twala abasajja offices abasajja mwe baloopa bateekawo ebitongole abasajja nabo bafunira obwenkanya abaana b'abantu bavundira mu makomera abaana b'abantu bali mu makomera nga babawaayiza buwaayiriza nga babawaayiza nti balepinga omukazi gw'oswa naye akuwaayiza kigambo muwulidde omulamuzi ng'asoma bagambye nti bakebera omusajja talina wadde enjaga omusaayi gwe mulamu talinaamu wadde akantu nakamu mwenna mujjukira bulungi omukazi atugamba nti omusajja anywa enjaga ateekayo mijaji batugambe bakebera omwana tebalabanga ku nabaana evaayo mwenna mukimanyi nekyasaanula eggwanga ye nabaana emyaka gye nnina nze ndi mukazi mukulu tuzadde n'abaana tubayisa mu bitundu byaffe sirabanga ku nabaana sigimanyi ne weefaanana okuleka nga dokita agindaze naye mwenna mujjukira nti ekyasaanula eggwanga lyonna ye nabaana omulamuzi ayogedde ku kigambo nabaana omulamuzi babagambye obujulizi tebunnawe tebabulaba luli baleeta enkumbi kati oba tulinze akisi oba tulinze kitiyo oba tulinze ne wirubale negirako ffe tulirwadde okusigala ku mazima n'obwenkanya naye nga njagala kukubira omulanga abasajja bonna mwe muli kamubeeremu abasajja abali mu makomera abasirikale kamubeeremu abasajja abali luddawa ze nina mukwano gwange musajja Meja Mulamba abeera wa Jerusalem Sale sigenda mwogera linnya omukazi yamujjako ennyumba n'amugoba mu nnyumba ye mukazi bamuta Dokasi yamubbako ennyumba omusajja n'agenda psychological n'agenda mu deep yali agenda kufa Meja Mulamba omukazi yamujjako ennyumba yawo n'abaana tamukkiriza balabako mu nnyumba n'awasizamu akavuka kalina n'eriiso lya ttulo abasajja batokyalingwa talina gy'aloopa n'abasirikale banyigirizibwa era batutuukirira batugamba tuli bubi abakazi batukuba abasajja bakubira ddala abakazi bakubira ddala kati abasajja mwalabe minisita Mulamba w'Emmengo omukazi amukuba emisana n'ekiro kiboko tewali amulwanirira ayagala mubbako bintu bye n'olwekyo kyekiseera bw'ofuna kaabirako kaaba twetaaga ekintu kimu inquite for men tukubira President Museveni Mulanga tukubira tukubira Prime Minister Mulanga tukubira Speaker wa Parliament Omulanga kyekiseera muteekewo ekibiina ekirwanirira abasajja kyekiseera muteekewo office abasajja gye baloopa mulekerawo ogamba nti genda ffenna tugimanyi nti y'abaana era ye Balamu guardian angel w'abaana Balamu tasobola kuva mu mwana oba mukyamu oba mutuufu
yalina kubeera na mwana because ye guardian wa angel wa mwana era mumanyi nti genda balopamu ki baana n'abakazi twetaaga minisitule y'abasajja twetaaga ekibiina ekitwala abasajja ebibiina bingi nnyo bano muzayi byasobola okutondawo ate twetaaga ekibiina nga kiri mu nsi yonna si Uganda yokka abantu abanyigirizibwa bangi abantu abatakyalingibwa bangi nebaza balooya nebaza abalamuzi nkubira bana Uganda mwenna mulanga nebaza bannamawulire mwenna ba YouTubers mwenna sirabangako mu kintu kitugatta wamu n'abantu nga musango guno ne gwitugatta n'ababiina ba Nuupu ne batugatta n'aba-FDC aba DP n'aba NRM tuyimide ku kintu kyekimu kitegeeza n'abatana bibiina abaki ffenna tuli ku kintu kyekimu erawo n'omukulembeze gw'eggwanga aba alaba nti bannanga amazima gali bwe gati olowooza abo bonna baabaguze abo bonna baabatumye which is bako according ku statement omukyala zakola according omulamuzi byabadde asoma kati right now tebikontana nebyayogerwa byonna agambe n'okugamba omwana yaja tisakisa omwana majja kumutta singa baayogedde tebyayogera mu kusooka ebyo tebyali batugambye omwana bamuyita ku ssomero buyisi batugambye nti omwana bamabakako mu gwokutaano ripoti wesomye mu mwezi gwokutaano aji yali ggulu ripoti weziri receipt weziri passport ye weri teyali mu ggwanga ajja tojja tuwa omuntu eyebaka ku mwana Honorable Nseko mbaka wa parliament alina ensonga ez'eggwanga zyagenzeeko ali bweru w'eggwanga era yatugamba era nakyogerako emabega naye bakanso bonna bwe tulina b'amaanyi kanso bawutu abaddewo oyo mumumanyi oba oyagala mwogerako mulowoozaako kanso kabega abaddewo bakanso batulina tibakwogerera nahabo ya Ergon Company betulina bonna sibakwogerera naye ng'ennaku z'omwezi 14 bakanso bonna bagenda kubeerawo ku Monday CDCD ku Monday tugenda okuwulira batuweebwa beyiro batatugiweebwa naye kyensaba Allah ow'ekitiibwa Yesu Kristo gwensinza tugenda kufuna beyiro ennaku z'omwezi 18 ku Monday Mama Fina mama wange sente azimpanga nezisinga ezo yanguide da ticket ngende bweru mpumule musinga aji afuna beyiro angambye nonya abantu asatu abadde ku musango gwa aji okwene manudini ntege bagendeke bweru bawumule kana olwekyo ekye sente si kyesizibu kyaffe nze n'abantu bangi bagala aji ali waliwo mwala bamuyita Nanono abeera Isirairi ye yamye okuweerera abaana bonna yagamba ekyetagisa ne babbeiro ya sende mekali ready era yalinda kulya kimu tibagala sende meka fe abantu abagala ali nebaza bamasheka bonna bamufuti bonna abasajja bonna banene mu government katika nchogere buli gwamanyo munene mu ggwanga buli gwamanyo mumanyi mu ggwanga ali ne aji kuba alaba omusango gulimu ebituli bingi buli musajja gwomanyi n'abakyala wabuza bana abakyala bandi badde bayimya ne aji oza bote bayina bana abakazi nawe iwe mumanyi toza tomanyi mwana bwaluma wandi badde bayimya ne aji na yokuwaiza Bible egamba nti olulimi lw'omulimba terulira bamukisa akolimiddwa yayitwako obulimba Bible egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba bano basilivia autospare basibya amaduuka gaabwe yali nnyo nyina akomawo wa aji olowooza naye tumusasudde kwegamba